Nzenfa chenjoyo chimanyi va mu byokwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale yo mugamba mutya baganda bange, it's your boy Victor Rose Ginger Boy oli ku SMX Media and keep it up, don't change the dial. Pressure olunaku olwaleero lwe bamukomezaawo mu kkooti era bagenza okubeera nga bamukomyawo ng'enkola weeri omuntu yenna asuzeeko eruzira mwana wattu enviiri kubadde tekuli. Pressure akomezeddwawo mu kkooti lwakuba ebibye tebigenze bulungi oluvannyuma lw'omulamuzi Kawaŋŋamula mbu agenda kukomezebwawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwa Maachi amakulu mu kyowiikisi nga 2-3 okuva kati. Lwaki agenda kukomezebwawo ennaku z'omwezi nga 7 okuva kati? Oluvannyuma lw'ensonga nti omuvubuka ono agenza okujja mu kkooti nga talina looya, talina kintu kyonna, tewaliwo muntu azze kubeera nga amubeererawo. However, ba TikTok ab'enjawulo babaddeyo ku kkooti okubeera nga balaba omusango engeri gye gubadde genda okubeera nga gutambuzibwamu, naye ye obutajja na looya oba okujja nga teyeetegese, omulamuzi bw'atyo n'asalawo okubeera ng'akomezebwawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 7 lujja bbeera lwakuna omwezi ogujja. Ki exactly pressure bamukyajinga? Bamukyajinze emisango 8 egy'enjawulo. Kwegyo emisango 8 waawangulako ng'esatu tomanya emirala nga 5 giyinza omugwa muvi, waawangulako ng'ena agiyinza omusinga, waawangulako 7 ogumu tomanya guyinza omusinga, neera gye buva n'egye budda alina okubeera nga at least egimu okusinza ku misango mbu mingi egimu kubeera nga gimuvunaanwa egimu tomanya giyinza omusinga. However, aba TikTok ab'enjawulo babaddewo okubeera nga bamubeererawo nga TikTok munnaabwe lwakuba obuzibu obuliwo nti information oba n'abantu be yazannyirako baali b'amaanyi nnyo nnyini ddala. So pressure bw'atyo olunaku olwali aleeteddwa mu kkooti era n'addizibwayo okwalimanda paka ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogujja. Osobola obbalabalamuko paka ennaku z'omwezi nga 7, z'ennaku nga 10 na ziizo ezibulayo okubeera nga akomezebwawo mu kkooti yonna jabbeera nga mbikutuusaako wano ku SMX Media. Gwe kyonna okukola mbadde njagala kuwa updates, kyonna okukola subscribing ongene notification bell ebisigadde obitulekere wano ku SMX Media. Tujja sobola nnyo okutuusaako details buli kimu nga kigenda okubeera nga kigenda maaso.